ya kwenkana wanange teri ya kwenkana mukama katonda waffe tukusinzira nga tukutendereza. Julie Given, such a beautiful song. He is so different, he is unique. You can't compare God or Jesus to anyone else apart from he himself. Julie, thank you so much. Such a beautiful song munange alitukoba nti teri akwenkana kirungi no wabaongo idinti munange mu byonna byonna era gwensinza gwentendereza ezira muntu amwenkana ezira mwefananizaako. You know, it sounds good okuwulira nti ekintu kyolina kyo wenumirizamu kyewesiga, nothing is compared to it. Munange, yes, Chibumba mulungi ekiseera kyonna twongera okumusaka mu program yetu musaka Chibumba nize kisambula dana essaawa diba ina isatu edokuncho paka essaawa 5 edokuncho. Munange bingi ne ba program eno ayinga okusingera tubanga tuli kugulumiza Katonda kubanga yatukoba when we leave this world mu igulu gye tujja okuja, we shall only be praising and worshiping, glorifying his name. So why can't we do it right now? Nga tukwemba teri akwenkana olembo oluvire wa Julie Given. Go on her YouTube, you'll find her there. Mu supporting abana ni music go banga bali kwemba go banga balese. You go there, you like, you subscribe, you know, you share so that mundange message jaba wereza etuka ku bantu abandi, because the message aba gospel jaba bali kwemba doesn't come from themselves. They don't create it themselves. It is a message which is being sent from God directly to you. So if you don't look for it will not look for you unless you go there and, you know, subscribe and continue following her. Yes, bingi nebyo kwa program wetu Musaka Chibumba. Olwalero tujja kuba n'omugeni waffe Owenda ulo munange ajja kuba musumba. Then we shall have Pastor Kawaidatu Bible verse yolda who we have a quote of the day. Tulina muni Christian events. Oh my God, a lot of things are happening in Christianity. Bingi nebyo happening various countries here divide buli omojo kubona nti bano Palestinians balina bye bagire batawo abali mu bebisiyaga babikiriza wano mu Uganda eriyo duzi some few days nabona kunga police erina abavubuka begemye nga bali, you know, nga bali kujja kumbaga bali kujja kwa izito bakwandula balina ebirabo omulenzi n'omulenzi bali kujja simanyi introduction simanyi wedding simanyi bichi. Oh my God, a lot of things are happening. COVID yena akali wano atidea. If you don't follow the SOPs, you will not like it. Oidako yagananga, you are among those people. So, in this world, in this moment, in this era, we need God more. We need prayers more. We need to do what is needed, what is right. Kubanga munange wasimbula waja, well and good. You have gone. You will not be back. We have different lives we live. Oidakubanga, this life of this world ojividem, and you're going to the next destination of your life. Which one is that? Are you going to heaven? Are you going to hell? When you left home in the morning, have you thought of it? Have you prayed for yourself? Have you prayed for your family? Have you prayed for your country? Have you prayed for the neighbors? Have you prayed for your work? Have you prayed for people who are in the hospital? At times, but it's always good wabanga you are involving in other people. God has to do what you want. Kubanga olikola chayenda, he will do what you do, what you want. Some mubero tineyo katubenga teteka nga tufuna omusumba ife olwalero mu Our God is Calling munange abenga atukobera ku okutambula kwe n'obuweereza bwa Katonda atambwira atya, how far has he gone munange okubanga atuka mu mbero tineyo. So mu mbero tineyo tukwabukobe nti continue watching Baba TV tuba tuli walala niwe eranga omusumba ono bamweta Pastor Lubega Samuel gwetulina olwalero munange has an awesome munange story jajo kubanga atueleza nabakoba nti ni woli eyo. If you want to share with us, please come to Baba TV. We don't charge you anything. Come, we talk, come, we spread the gospel. Buli omu as spreading accordingly Katonda bwe yamweta. So don't go away nga wetufuna omusumba Pastor Lubega abenga atutotolera jenvoddewo tovaawo katwire. Yes, mu program tumusake Chibumba nize kisambira jana ngawe nabakobye nti munange mukanomero kaife aka God is Calling okwetebwa kwa Katonda. Olwalero tulina omusumba gwebeta Lubega Samuel nga gwe tukyaziza munange aidi okutukobera ku jenvuddewe obuwanvu n'owiko yena javira okubanga awereza Katonda paka essaawa dino paka bwafuuse omu ku basumba abanene betwenumirizamu nga batambuza ekigambo kya Katonda. Basalawo okuwulira
eiroboozi lya Katonda yaweereza kamukuwe atweyandulire mmale tujje mu maiso atukobereko ebisingawo tusanga Dr. kale nyo amanya n'eddoboozi yenze Pastor Samuel Lubega okuva embikawo mu Kasanja zone ndi musanyufu okubeerako ne Baba TV olunaku olwaleero. Yes, ogambye church yaffe esangibwawo? Tusangibwa mu Kasanja zone. Nga bagita bata? Christian Mission Church ye kanisa. Awo mu Kasanja zone bw'otuuka ku stage ya Dam Oil. Emabega wa petrol station eyo ya Dam Oil. Church yaffe eri mundaawo. So far kati twakamalawo emyaka guno gwa kuna nga tuli awo tuweereza Katonda ekifo kyo twakigula kyaffe. Kasanja zone kiriwa? Kiri mu mbikko. Wakati mbwabadde yogera Kasanja zone mbadde ndikuloza side zeri e Kampala Luweero. Atuli mu mbikko wano mu Njeru municipality. Mukama watutadde omulimu gutambula bulungi. Weewaawo chachi yo kati wano mu Kasanja twakamala emyaka 4 naye nga bukyanga ntandika chachi mu Njeru kati giweze emyaka kuba twatandika 2012. Yes, 2012 we twatandikira then ne tujja mpola paka mukama wa yatuteekaawo mu Kasanja mu mwaka gwa 2016. Kati tuli ku ttaka lyaffe. Tuli ku ttaka lyaffe. Kati eyo tuveeyo tuddukidde wala nnyo gye njagala tudde obuweereza buno ebbanga ly'obumazeemu paka n'okuba nti otuuse okufuna ettaka eriryo. Njagala omulabi wa Baba TV ali eyo tugezeeko okumulaga okuyitibwako wayitibwangaani ye kyatandika kityo okubanga otuukeyo nga tuvudde eno wansi eno omanyi omwogo bw'aba akula ati katandika nga katonga bwe kali ne kagenda nga kakula twagala tulabe gyenvuddewa owuwo okuva ng'oli buto paka bw'otuuse wano. So kakati bwe nali nkula saakula nyina bazadde bange mama wange yalina akabaala awo mu Kisoga. Abantu abamanyi mu Kisoga waliwo omwami bamuyita mwami Bone. So kati omwami oyo twali awo nga tuli baneiba mu Kisoga awo mu China Town naye waliwo akafo kali awo. Kakati mama wange nga ayina wakabaala yalina ebbaala nga yabisenge rooms bbiri. Kati nga mu ddiiro ly'ebbaala ate mu kisenge erife gye twebaka naye nga yeebaka kwa saidi eri. So bintu bingi ebibeerawo wakati awo okuba nti omuzadde asula awantu awafunda n'abaana be abaana oluusi bonooneka. Mwali baana bameka? Twali abaana 3. Nze nali omukulu ne wabeerawo ne muto wange yali anzirako then wabeerawo n'omuwala omulala. So kakati bwe tutyo bwe twakula obulamu tebwali bwangu nga tusiiba enjala tusekererwa ku kyalo ate mu community wetwali engeri mamange gye yalina wakabaala nga abantu abatuwetoolodde abasinga baali basiraamu kati nga batulabanga abantu abakafiiri so nga batwenyinyala n'ebintu ebirala. Naye ate famire yaffe gye batuzaala ewaffe gye tusibuka jjajjaffe omu yali awo ku 7 omwami oyo so kati yawummula bamuyita James Kasozi. Mu mbeera eyo ne bajja bamugamba nti abaana gye bali eri bagenda kwonooneka. So n'olw'ensonga eyo tubadde tusaba abaana babaleete bajje mu kika ky'ewaabwe basobole okukulira eno era nabo kye bakola ne batukima ne batutwala. So kati tuvudde mu bulamu obubadde obuzibu eno mu mbiko tubadde ne groups abavubuka abanywi b'enjaga abavubuka abali b'amayirungi abavubuka ababbi n'ebintu ebirala kubanga nakula nina okwebezaawo nga ne ssente wakati tewali school fees. Kambuze namwe mwakula mu bikozesa ebiragalagala mu mbeereze z'abaana abalala bwe baali oba mwali banjawulo ku bo? Kati wakati baali batunda omwenge n'esaagunywako then wali wa mukisa n'abavubuka b'oku kitundu olira ffe waffe twali tugutunda naye nga enjala bwetuluma nga tugenda ne tufuka ku mwengo ogwo ne tujja ne tuddayo ne tuzannya ng'olw'enjala ebuze. Ffe waffe kwegamba nakyeteekamu ne ŋŋamba nze sijja kunywa ki
sijja kunywa mwenge. Then n'abavubuka be twakula nabo ku kitundu abasinga baali banywa enjaga banywa bali amairungi nakati mu mbikomo emizeejo mingi n'egyobubbi n'ebintu ebirala naye nze nagamba sijja kujoininga kunywa mwenge sigala n'ebintu ebirala era njagala okukakasa bukyanga nzaalibwa sinywanga ku sigala sinywanga ku mwenge nenga oli wa mukisa nakyeteekamu bweteesi waliwo ekintu omuntu kyolina okubeera eyo n'okyeteekamu bweteesi noganze kino sijja kukikola era bw'obanga ekyo kyobirivingiddemu era kituuka ekiseera Mukama n'akuyamba n'okituukiriza. Kati maama ne taata bali mu 1997 yafa 1997 maama wange ye waali nkyali naye nkyamulabirira mpola mpola bwetyo. So kati otegedde otya Katonda otandikidde wawa mwali temusabanga mwali musaba mwali mukola ki by that time? Mu kiseera ekyo ebyokusaba tebyaliwo nnyo naye ate bwe nadde wajjajja wange ku 7 wali ubwo gaali maka manene nga family eyawamu basaba bakola ki so kati awo natandika okubanga nkola ki ntandika okusaba naye nga tusaba ku Christmas. Osoma kyakumeko walina emyaka emeka? Awo ndowooza nali ndi mu P5 then P6 naye kati nga ku budde bwe tukubaga ku ssomero lyaffe ku Nakibizi Primary School tulinawo church ya St. Apollo kati nga ku ssaawa nga 7 asobola okugendako ku Lwokusatu nga baggulawo church asobola okuyingira naye lumu nali nyingidde mu church. Kyakutwalanga mu church ng'oli muto kuba tewalina influence y'abazadde? Kati omanyi bw'ogenda ng'okulanga n'abantu abakwetodde si be bakuzaala batandika okukwerondalondako ekintu kibuze waka gundi oyo yakoze atya yakitutte gundi oyo kati byatuka ekiseera ne biyintama ne ŋŋamba naye Katonda nkola ki nyamba so kaakati mu mbeera efaanana bwetyo lumu nzijukira omulundi ogwasooka twalina abavubuka ku ssomero ku lunch time nga tulina okuba zaala kati zaala yali zaala waki? Besente ezo kati muyinza okuba ssente ku bisenge nga mukozesa buno obucokolo ebintu bingi so mwekweka ne mukuba naye ku olwo tebandabako kumbe nze nayingira mu kyaki munda mba nfukamidde ku oltari y'oku St. Apollo awo omwami yali atwala eyalinga Saabadinkoni mu kiseera ekyo yali musajja mukulu bwati nga wanvi najja nga olwo bamugambye nti waliwo omwana ali mu kyaki omwo naye ayinza okubbamu ebintu nga bakwekengeera nga abaana b'okukyalo bonna bwe okutuuka nga nfukamidde ndi mu kusaba so n'abagamba mukole eki mumuleke naye bamutyanga nnyo abaana ku ssomero nti kati abaamulaba mu kiseera ekyo abaana abalala buli omu abamu badduka ne bagwa eri mu ssengenge ne zibayuzayuza naye nga bagamba temukola kitemudduka so nze ndowooza bwentyo bwe nasitandika obulamu bwange mpola muli nga njagala ki Katonda n'okunyigirizibwa okuba nti tokuze n'abazadde bo kwokuliramu okwo ebigambo bye bakwogerera bakuloyaayandira Katonda nga gwolaba kati omutima ne gutuuka ekiseera ne gulaba nga nnina kwekwata ku Katonda era nzijukira okulokoka mu 2003 ewaka twaliwo abaana bangi kati waliwo anti wange bamuyita Rachel Nakasolya kati abeera eyo side za Bukoto bamuyitani Nakasolya Rachel abeera Bukoto oyo yalina naye obuzibu bwenge waka alina omuntu gwe yasikira emizimu gimusumbuwa kati nga bamugamba mu bulokole eyo basabira abantu ne bakola ki emizimu ne gidduka kati oyo yaŋŋamba pastor yaŋŋamba Saamu katukanze kaŋŋendeko ku kyaki y'abalokole bansabire waliwo omukyala nga mukatuliki yali mukatuliki n'alokoka n'amusikiriza omukyala we bamuyita Maama Winnie abeera ku 7 okwo so nga bagendanga naye kaakati ku Sunday yaddako nange bantwala ku kyaki rede sayina ngatto nayinayo akapale kamu n'akasaati kamu so kati tugenda ku kyaki ninga akantuukeyoko butosi kati olwatuuka mu kyaki ey'abalokole wali osabiranga mu y'abakatuliki
St. Apollo Church of Uganda. Kati bwe tutuuka mu kyaki y'abalokole baali mu kibiina kya ssomero kye bayita essomero baliyita Trinity Nakibizzi, naye bwe twatuuka ne tusaba bayina akagoma kaabwe kamu. Kati koolwo omwami yalinga akuba engoma mu kyaki, omusumba omu ku bali abasumba b'omu kyaki, koolwo teyajja. Kati nga banoonya abakubira engoma nga tebakola ki, tebamulina. So ng'ate nze mu ssomero nalinga nkuba engoma, ne kwata engoma n'engikuba. Olwagikuba omusumba n'andaba n'aŋŋamba olina mu talent. Eno engoma tugikukwasizza gwe jjo gikubanga mu kyaki. Awo so ne bampa omulimu ogwo ne mbeera committed nga nina okubeera nti buli Sunday ngenda okukola ki, okukuba engoma. So ate kati okwo ne nnyongerezaako ebintu ebirala mu kyaki, bwe balanga okusiiba nsiiba n'okusaba n'ebintu ebirala bingi ne neewaayo nnyo. Nali musambi wa mupiira nga nyamirwa nnyo akapiira, naye ab'omupiira baamala emyaka 3 nga tebandabako. Ng'oli mu kyaki kati nga kyaki kwayo yonna wagiwamba kati? Kyaki omwo ne banvuma ewaka eyo nga bagamba wasiri wala, naye nga nze ndi ku mulamwa. Kati tukatudde ku sister oli eyaliko emizimu, yamala n'akomawo ne bamusabira ne gimuvaako oba? N'atereera, era kati tebikyamusumbwa, yatereera bulungi nnyo, ali bulungi. Naye nga ebyali bimusumbwa baabijja oba baasaba busabi ne bivaawo ate ne bidda ku mulala? Musabira ne bitereera, tebyaddamu. Kati mukazi mukulu alina abaana. So kati gwe obuweereza oyatula ddi? Okwatula 23. Wawulira otya ng'oyatudde? 23 walina emyaka ng'emeka? 23 siyinza kujjukira bulungi kuba nti nga bw'omanyi abazadde kwegamba muzeeyi wange yafa mangu. Wali osoma by then oba? Mu kiseera ekyo nali ndowooza maze P7. We tulaba awo ku kibiina tuba tuteebereza emyaka. Kati wajja otya mu P7 okuba nti otegeera nti kati nina okwatula? Kati mu kyaki muli z'abalokole bw'oyingirayo bakunnyonnyola. Abantu b'omu kyaki z'abalokolerwa kuba abantu abasinga tebabategeera, naye bantu bafaayo nnyo eri omuntu oyo abalokose. Kugamba wabaawo okwagala okwo, baba bakufuula muganda waabwe, bakubuulira kolokose, ebizibu ebikaze eki bigenda kuggwaawo, baagala okusabira, baagala okumanya woosula. Era ku olwo ndowooza waayitawo Sunday mwe yaddako ne bangulirayo empale n'essaati. Amina. That is the love we get when we come closer to God nga tumuweereza. Kubanga pasita waffe mu kiseera ekyo yali nga atunda mata, yali mukazi munyankole, yaveeyo Nyabushozi, naye nga naye talina waasula, ekiyumba kyakutetenkanya. Abantu b'omu Nakibizi omwo bamumanyi. Omukyalo oyo yasulanga awo ku stage ya tipa nga waliwo ekiyumba, nga mukyala bw'ate mweru munyankole. Naye nga naye talina, naye ng'olaba akola ki, afaayo. Kati bwe najoyininga secondary. Sooka ombulire olokose maama mukyali mu nnyumba eri emizigo ebiri oba olwedde kati muvudde olokose okikwasaganyiza otya? 2 mu mwaka gwa 2000 twayawukana naye mu mwaka gwa 2000 ne tumulekayo mu mbiko. Mwayawukana mutya? Tujja bazadde baffe bakima abantu ba family. Waliwo senga waffe bamuyita Nakanwa Joyce yafa, yajja n'atukima n'atutwala. N'abatwalawo? Ewajjajja yaffe ku 7. Kati ku 7 wakomanga weno n'osaba oba wakontinuinga ng'oweereza Katonda gye wali? Ku 7 kumpi Nakibizi, ate embikko ye ali eno wansi. Kati ate amateeka ewaka gaali mangi, temukkirizibwa kutambula. Gali amaka gaali g'amaanyi nga mbooka evuga buli kaseera. Musiiba ku mirimu, musiiba ku mazzi, musiiba mu nnimiro okugenda biki. Ati eddalu mwali muyitirizza weri balingi n'amateeka geeyo? Nga n'abaana bangi, so ennyumba yali ekuŋŋaanye era nakati otuukawo amaka ogalaba, maka gavunaanyizibwa. Kati ozze mu maka ag'obuvunaanyizibwa oweereza otya Katonda okubanga okyako oba wakkirira kati awo nosooka n'obivaamu n'odda mu bivu? Awo mu mwaka nga tugenza awo
batandika otuteekako nnyo ekifuba okutujjamu emize okutujjamu ebintu bingi nga baani ababajjamu muzadde waffe jjajjaffe omusajja yali musajja mukambwe ennyo ng'akuba naye mu mbeera efaanana bw'etyo era mwebaza nti yatukuza bulungi yatuteekamu empisa okuwa abantu ekitiibwa yatubuulirira nnyo kale tobanga omanye bw'obeera nga oyina jjajjaawo afuuka mugandawo mu Buganda afuuka mugandawo kati ng'ebyama bye bisinga atubuulira n'ebintu ebyandibadde nga ebyekyama ajja n'akubugamba munaye omusajja akola bw'ati ne bw'ati so kyatuyamba. So kati mu kubayamba awo otambudde owezezza oba walina ng'emyaka emeka oba bbanga kyawuga nti kati ntandise okuweereza buno obuweereza mpulira nga Katonda kye yampitiramu okukola? Ndowooza emyaka ndowooza bwe natandikira okuweereza gyalinga emyaka 21 emyaka nga 21 awo nentandika kati ntandika ekkanisa. Owulidde otya oba otandise otya kivudde wagwo okuga nti kantandika okuba nti ndowooza ku kkanisa? Kati engeri gye nagambye nti nakula nga waliwo okubona kati natandika okusaba kati mu kutandika okusaba okwo ng'oloota nalootangako nga ndaba ndi mu kubuulira mu bantu bangi naye nga ne byendoota sibitegeera. Kati lumu jjajja wange ewaka omukyala ayinawo akaduuka ke ndoota ekirooto nga bamubbye ebintu mu dduuka byonna. Ku makya mugamba munaye jjajja nakuloose nga jjajja mukyala naloose edduuka lyo nga balibbye gamba ebyo birooto bulooto ne buziba. Ku makya tugenda okukeera ku makya nga edduuka baalimenye n'ebintu byonna babitu. Katonda ebyo ebintu byakola buli bw'abanga alina obubaka bwali kuweereza ye talemererwa kuba nga abuweereza era muli mu kwifa abenda okuweereza Katonda ng'ebintu bino tubibona ebintu bino tibya sitaani ebintu bino bya Katonda. Katonda waaba ali kwogera niiwe aida kwogera niiwe mukuloota aida kwogera niiwe ng'abise mu bantu abakwetooloire asobola okwogera niiwe mwene ng'omuntu wawulira ngo oli otyo eri yayogera niiwe nga bw'olingira abantu nga ba Moses ba Noah ba Gundi onani ono ekyenanda gwe kyamira Jonah abantu oti naabo God talks to people. Ayinza okuba ayogeire niiwe ng'ate oli kulowooza nti oba wakirowoozaako but if God is still talking to you and telling you something please it's always good to respond. Ono dada bwe yamukoba ebyo by'abaana aye tukomenkereza nga ali tukoba nti ekirooto kye yaloota kyatuukirira. Katujje ku break katono kati bwe tunaaba tuyize atukobere kiki ekyayiririrawo okuba nti anyweza Katonda n'okuba nti n'abamu ku basumba ab'amaanyi ab'endawulo. Tovaawo katwide tumusake ekibumba ekagira mu maiso. Praise the name of the Lord. My name is Pastor Robert Kawa, the pastor Ginger Miracle Center Gateway. We thank you for tuning in, and we thank you for being able to always respond when we ask you to respond. Today we are going to be talking about keys to divine protection. The world over is being hit by COVID as I'm speaking. But you can be rest assured that when you are in the Lord, God will protect you by His anointing. Today we are going to be discussing on God's protection. In the book of Psalms 91 and verse 1, scriptures tell us, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So I was in the spirit and I asked the Lord, what that is, that secret place of the Most High is. It is a place for the saints who
who seek the face of God. kyekifo eky'abatukuvu abanoonya amaaso ga Mukama. It is the place of prayer. kyekifo eky'abantu abasaba. It's a place when we hide ourselves in the Lord. era kyekifo we twekwekera mu maaso ga And the Mukama. more we begin to seek the Lord, and the more we shall find Him. era gye tukoma okunoonya Mukama gye tugenda okukoma The Bible okumulaba. tells us that when we find that secret place of the Bayibuli Most High, etugamba nti we tuzuula ekifo ekyo ekikusike then we abide under the shadow of the Almighty. nti era kati tubeera mu kisiikirize ky'omuyinza ebintu byonna. This is a picture of a chicken that is protecting the children, kino kiraga the young enkoko ones. eba ekuuma obwana bwayo obuto. The chicks, obuto when they obukoko are obuto under the wings, they are safe. we bibeera wansi w'ebiwaawaatiro by'enkoko ennene obukoko buno obuto And bubeera actually, bukuumiddwa. sometimes when a chicken will know that there is danger in the vicinity, era amazima ddala akakoko akatowe kamanya nti waliwo obuzibu wabweru it will eri. make a certain noise, and the chicks will run and hide under the wings. enkoko enkulu ekuba kereere buno obukoko obuto ne bujja ne bwekweka wansi w'ebiwaatiro byayo. So really, when can we know that we are under the protective care of the Lord? kati mazima ddala tumanyi tutya nti Katonda atukuumye. Number one, we have to be born again. ekisooka oteeka okuba nga walokoka. John chapter 1 and verse 12, the Bible says, bayibuli egamba Yokaana 1:12 as many as came to him, nti bonna abajja gy'ali to them he gave the power to become sons of God. eri bwe yabawa obuyinza okufuuka abaana ba You need to Katonda. understand that when we come to Jesus, we are looking for protection. twetaaga otegeera nti bwe tujja eri Yesu tuba tunoonya We obukuumi. want our prayers to be answered. era tuba twagala esaawa zaffe ziddibwemu. twagala ekifo ekyokuba nga We want a tukuumibwa. place where God will answer us tuba twagala ekifo Katonda in the wanaatuddiramu mighty name of Jesus. mu linnya lya Yesu Kristo So how ery'amaanyi. can we dwell in the secret place of the Most High? kati tubeera tutya mu kifo ekyekyama ekyo Katonda. We need to know that God is our Father. twetaaga okusooka otegeera nti Katonda ye We kitaffe. need to know that we can come boldly before the throne of grace and obtain help and mercy in time of need. twetaaga okumanya tusobola okujja n'obuvumu ku namulonda ekisa ne tufuna obuyambi n'okubeera mu kaseera we twetaagira. The first thing, the very powerful key, ekisumuluzo ekisooka ate nga ky'amaanyi is ddala for us to give our lives to Him. okusookera ddala ffe tuteekwa okuba nga tulokoka. Scriptures say if any man is in Christ Jesus, bayibuli egamba nti omuntu yenna abeera mu Kristo Yesu he's a new creation. aba afuuse ekitonde ekijja. All the past is gone and everything has become new. ebyedda byonna nga bigenze nga buli kintu kyonna kifuuse kijja. In other words, we have a right standing with the Lord. mu ngenda tuba tuyimiridde bulungi ne Katonda. Our sins are forgiven. ebibi byaffe We basonyiyiddwa. are not afraid to call upon Him. tuba tetutya kubanga tuyita Katonda. Hallelujah. Haleluya. The second thing I want to say, ekintu ekyokubiri kye njagala okugamba, we need to live a life of positive confession. twetaaga okubeera mu bulamu nga twatula bulungi. The word of God. Positive confession is not just saying, oh, it's going to be well, it's not going to be well. okwogera obulungi si kugamba bugambi nti ogenda kutereera bigenda kuba birungi. Positive confession is when we speak the word over our circumstances. naye okwogera obulungi kwe kubanga twogera ekigambo kya Katonda eri mu mbeera gye And tuba we tulimu. decree and declare it is going to come out well in Jesus' name. era ne tulangirira nga tuyime ku kigambo kya Katonda nti bigenda kuva bulungi mu linnya lya Yesu. Because God has spoken in His word that when we dwell in the secret place of the Most High, kubanga Katonda ayogedde mu kigambo kye nti we tutula mu kifo ekyekyama ekyoyo ali waggulu ennyo. then there is a secure place which is called the shadow of the Almighty. kati tubeera mu kifo nga tukuumiddwa ekiyitibwa ekisiikirize ky'omuyizaayo ebintu byonna. And what then do we confess? era twogera tutyawo. Psalms 118 and verse 17. Zabbuli 118:17. In times of COVID and the threats that go therewith, mu biseera bye tulimu ebya COVID n'okutiisibwa okuli mu maaso okugenda maaso. when death is tearing in your face, okufa nga okulaba kujja gy'oli. when sickness has brought its ugly face, nga endwadde zirese obubi bwazo ku ggwe. when poverty is threatening to destroy your entire family. ng'obwavu nabwo butiisatiisa okuba nga buzikiriza amaka ago gonna. Psalms 118 and verse 17, the Bible declares, Zabbuli 118:17 bayibuli erangirira. I shall not die but live and declare the works of God. egamba nti sirifa naye n'abanga mulamu era mbuulirenga emirimu gya Katonda. That scripture has two things that I want you to look at. ekyandikibwa ekirimu ebintu bibiri bye njagala otunuleko. Number one, ekisooka that you know your God so much nti Katonda omutegeerera ddala omumanyi and you are saying, I shall not die. era n'ogamba nti sigenda kufa. That is a positive confession because of who He is, then I refuse to die. ekyo oba oyogedde bulungi olw'ekyo Katonda kyali gy'oli kati awo n'ogaana okufa. The Bible talks about serving the purposes of God. If you know that your time on the planet Earth is not yet done, then you are going nowhere.
Bayibuli egamba okuweereza ebigonderwa bya Katonda. Oba omanyi nti akaseera Katonda k'akuteekerawo okubeera ku nsi tekanaba kuggwako oba tonna gy'ogenda. I am here for a purpose, and before my purpose is finished on earth, you are not going to kill me. Era leka Sitaani amanye nti ndi wano olw'ekigendererwa era nga sinaba kituukiriza. Sitaani tosobola kunzita. And then the Bible says number 2. Bayibuli egamba ekyokubiri. I will declare the works of God. Nti ngenda kulangirira emirimu gya Mukama waffe. We are not just going to declare the works of God, but we will do the works of God. Tetugenda girangira bulangizi naye era tugenda gikola. The disciples spoke to Jesus and they said, what can we do to do the works of God? Abayigiriza bayogera Mukama waffe Yesu namubuuza nti tukole tutya okukola emirimu gya Katonda. And Jesus said the works of God is to believe in the one that he sent. N'amagamba nti emirimu gya Katonda kwe kukkiriza oyo gwe yatuma. He was telling them that the key to the works of God is believing in Jesus. Yali abagamba nti ekisumuluzo eri okukola emirimu gya Katonda kwe kukkiririza mu Yesu. So you have a purpose, you have a reason why you are alive today. Olina ekigendererwa, olina ensonga lwaki Katonda akyakuwadde obulamu leero. God wants you to reach out to the sinners. Katonda ayagala otuuke eri abo aboonoonyi. God wants you to preach the gospel. Katonda ayagala obatuukako obabuulire enjiri. In the demonstration of power. Era ng'oyolesa amaanyi ge. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So very, very important to confess positively. Kati kikulu nnyo okuba nga oyatola bulungi. About the protection of God over your household. Ebikwata ku bukuumi bwa Katonda eri ennyumba yo. And say, I shall not die. Olangirire ogambe nti sigenda kufa. But I will live and declare the works of God. Naye ngenda kuba mulamu nangirire emirimu gya Katonda. Number 3 thing, if you want to abide under the protection of God, ekintu ekyokusatu oba oyagala okuba nga Katonda akukuuma, you have to know how to use the name of the Lord. oteeka okumanya engeri y'okukozesa erinnya lya Mukama waffe. In Proverbs 18 and verse 10, mu ngero 18:10 Scripture said the name of the Lord is a strong tower. ebyandikwa bigamba nti erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi. Into it and they are safe. Abatuukirivu baddukira eyo era ne bakuumibwa. The righteous run into it and they are safe. Abatuukirivu baddukira eyo era ne bakuumibwa. And I just talked to you about the story of the chicken. Era mbabuulidde ku lugero lw'enkoko. Once the chicken makes noise, the mother chicken makes noise. Maama y'obukoko obuto bw'ekuba kerere. All the young ones, either they hide somewhere or they run to her. Obuto bwonna bugenda kubaako eweekweka oba bugenda kudduka bujje eri enkoko She then ennene. spreads her wings and they come under. Kati awo neeyanjuluza ebiwawaatiro byayo obukoko buno obuto ne bujja ne bwekweka So eyo. what happens then if they do not run? Kati ekiki ekibeerawo obukoko bwe buba tebudduse. The kite is going to enjoy them. Awo kiba kitegeeza nti ekinyonyi kigenda bulya. But in the mighty name of Jesus, Naye mu linnya lya Yesu Kristo we have ery'amaanyi a name that is above every name. tulina erinnya erisinga amaanya The gonna. Bible says at the name of Jesus every knee will bow. Bayibuli egamba nti ku lw'erinnya lya Yesu buli viivi I'm ligenda telling you, vuunama. when we use the name of Jesus, COVID will bow. Bwe tukozesa erinnya lya Yesu COVID agenda. When we use the name of Jesus, even every sickness will bow. Bwe tukozesa erinnya lya Yesu buli ndwadde egenda vuunama. Amen. Amen. Apart from saying, I will not die, Ng'oggyeko ogamba nti sigenda I kufa. will live and serve the purposes of God. Ngenda kubeera mulamu mpeereza ebigendererwa bya Katonda. You need to know how to use the name of our Lord. Weetaaga okumanya engeri y'okukozesa erinnya lya Mukama The waffe. name of the Lord Jesus is a strong tower. Erinnya lya Mukama waffe Yesu linnya lya kigo ky'amaanyi. There are 3 keys to understanding the book of Acts. Waliyo ebisumuzo ebisatu eby'okuba ng'otegeera ekirabo How ky'ebikolwa comes that by'abatume. these men shook the entire world upside down? Kijja kitya nti abasajja bano abatume baanyeenya ensi ne bagivunnika. First thing, they prayed that they will use the name of Jesus. Ekintu ekisooka baasaba era ne bakozesa erinnya lya Yesu. Jesus did not leave them with a lot of money. Yesu teyabalekera ssente nnyingi. Jesus gave them the name. Yesu yabawa linnya. And he said, you have the right to use my name. N'abagamba nti mulina eddembe okukozesa erinnya lyange. Somebody say glory to Gambako God. ekitiibwa kiddire Mukama. So wherever they went, they used the name. Kati wonna gye bagendanga bakozesanga linnya At that eryo. name, every knee was bowing. Erinnya eryo buli viivi At lyafukamiranga. that name, demons were trembling. Bakozesanga erinnya eryo emizimu ne That gikankana. name, people were being saved. Bakozesanga erinnya eryo abantu ne balokoka. Because scripture said, Kubanga byandikwa bigamba there is no any other name where men will ought to be born again. nti tewali linnya ddala eritulwamu abantu okulokoka. Whether in heaven above, Oba mu ggulu waggulu whether eyo, on earth below, oba wansi w'ensi, wherever it is under the water, wonna oba wansi mu it mazzi, is the name of Jesus. linnya lya Yesu lye So bakozesa. when you are in trouble, Kati obeera mu buzibu, when we talk about salvation, it does not just mean your spirit being born again. we twogera ku bulokozi tekitegeeza mwoyo gwo kubanga guzaalibwa gwa kubiri kyokka. That word in Greek means also to be delivered, Naye ekigambo ekyo mu Luyonaana era kitegeeza okuba and to ng'onunulibwa be made well, and to be healed. n'okuba ng'owonyezebwa ng'otereerera ddala. So if you are in need of deliverance and protection of God, Kati oba oyagala Katonda akununula era akukuume, always remember Proverbs 18 and verse 10. jjukiranga Ngero 18:10 The name of the Lord is a strong tower. nti erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi. The righteous, every righteous will run into it Buli and they
omutuukirivu addukira omwo n'aba n'emirembe. So are you in right standing with the Lord? Kati oli mutuukirivu oyimiridde bulungi ne Are you Katonda? born again? Walokoka? Amen. Amen. Then you have a right to be protected by God. Kati olina eddembe okuba Katonda akukuuma. You can call upon the name of the Lord and God will come through for you and protect Osobola you. okuyita erinnya lya Mukama, Mukama agenda kuviirayo akukuume. Whether it is an accident, Oba accident whether it yegenda is obaawo, a debilitating disease, oba kirwadde ekikusumbuwa kikomawo buli just kaseera. call upon the name of the Lord and you shall receive power. Yita erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ogenda kulaba And you amaanyi. shall receive healing in the name of Jesus. Era ogenda kufuna okuwonyezebwa mu linnya lya And Yesu. today, even as I'm teaching right now, Era leero nga njigiriza kaakati, I'm sensing a lot of people who are sick. mpulira abantu bangi balwadde. Maybe you have loved ones in the hospital. Oyinza okuba nga olina abagolwa abali mu You can ddwaliro. stand in the gap and call upon the name of Jesus. Yimirira mu kitulo oyita erinnya lya We Yesu. are praying for those who are suffering from COVID. Tusabira abonaabona ne COVID. We are praying from those people who are suffering in various problems. Tusabira abo abalina ebizibu ebyenjawulo The name ebatawaanya. of the Lord is a strong tower, strong tower. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kigo ky'amaanyi. Amen. And we run into it and we'll be safe. Era tuddukira mu lyo ne tuba n'emirembe. Number 4 thing is that you need to know how to speak God's word over your life Ekintu ekyokunotteko okumanya engeri y'okwogera ekigambo kya Katonda ku bulamu bwo. and over your loved ones. N'okwogera ekigambo kya Katonda kwabo When you b'oyagala. read the book of Psalms 121 verse 7, W'osoma ekitabo kya Zabbuli 127, the Bible says the Lord shall preserve you Bayibuli from egamba- all evil. Bayibuli egamba nti Mukama anaakukuumanga okujja eri obubi He bwonna. shall preserve thy soul. Nti agenda kuwonyanga emmeeme yo. You will not die, you will live. Tolifa naye oliba mulamu. Amen. Amen. And you see, the Bible is telling us that we can speak that word over our loved ones. Bayibuli etugambye tusobola okwogera ebigambo ebyo kwabo abantu be twagala. So I'm speaking that word over you who are listening to me on Kati television. njogera ebigambo ebyo eri ggwe ndaba era mpuliriza leero. And the word is the Lord shall preserve you from all evil, including COVID. Era ekigambo kiri nti Katonda agenda kukuuma eri obubi bwonna nga ne COVID mwali. The Lord shall preserve you from all evil, including witchcraft. Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna nga n'eddogo mweriri. Amen. Amen. The Lord shall bless thy going out and thy coming in. Era Mukama anaawanga amagenda g'omukisa n'okuddako From kunaaba this kwa time mirembe forth. okuva leero And even forevermore. era n'emirembe gyonna. Hallelujah. Haleluya. God will see you through. Katonda agenda kuyisaamu. God will bless you. Katonda agenda kuwa God omukisa. will protect you. Katonda agenda The kukuuma. name of the Lord is a strong tower, Erinnya remember. lya Mukama kigo ky'amaanyi kijjukire But ekyo. also the Bible tells us Naye era Bayibuli etugamba God has angels nti Katonda alina who are bamalayika assigned to you. nga baweereddwa omulimu eri gy'oli ggwe. Remember when they brought to Jesus children, Jjukira nti bwe baleeta Yesu and the bamuleetera disciples were abaana forbidding them to bring them. nga abantu abayigiriza baali bagaana abantu okuleeta eri And abaana Jesus Yesu. said, do not forbid them, Yesu n'abagamba nti temubagaana baleke baleete abaana because gyendi. these children, Kubanga abaana bano in my Father's presence, their angels are ever there. nti mu kubeera kwa kitange bamalayika baabwe buli kaseera abeera mu maaso So ga it simply kitange. means that they are angels who watch over children. Kati ekitegeeza nti eri bamalayika abalabirira abaana. And when we grow, do you think the angels depart from us? Era olowooza nti bwe tukula nga bamalayika batuvaako? No, I don't think so. Sirowooza nti bamalayika Begin to bagenda. believe God, that God will protect you and send his hosts, heavenly hosts. Era kkiriza nti Katonda agenda kukuuma asindika eggye lye ery'eggulu. The Bible says the angel of the Lord encampeth round about them that fear the Lord Bayibuli egamba nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo bonna abamutya and delivers them all. era abanunula bonna. Hallelujah. Haleluya. So right now, as I'm praying for you and speaking God's word over you, Kaakati nga nkusabira era nga njogera ekigambo kya Katonda ku I bulamu want you bwo, to be mindful of this one thing and trust in the Lord. njagala obeere ng'okimanyi kino ekintu kimu era weesige That Mukama. the angels of the Lord have been dispersed Nti bamalayika ba Katonda basimuluddwa to come and deliver you, okujja bakununule, to come and strengthen you, okujja bakuzzeemu amaanyi, to come and bring provision for you, okujja bakugabirire, to come and watch over God's word. okujja balabirira ekigambo kya Katonda. That's what the Bible tells us. Bayibuli kyetugamba God watches over his word nti Katonda alabirira ekigambo to kye make sure that it performs that which it has been sent for. okukakasa nti kituukiriza ekyo kyakitumye okukola. You know, we know that God speaks and it is done. Tumanyi nti Katonda ayogera ne But kikolebwa. who is on the other end doing things? Naye ate ani ali ku luuyi luli akola It ebintu? was the angel of the Lord. Bamalayika ba Mukama be It is bakikola. always the angel of the Lord. I Abeera believe. malayika wa Mukama y'aba akikola. Because God encamps us, Kubanga the angels encamps around us. bamalayika batusiisira And according to batwetoolola. Hebrews chapter 1, Okusinza ku Babbulaniya essula scripture esooka. says, and they are all ministering spirits Bayibuli ebuuza negamba nti bamalayika si gy'emyoyo egiweereza who are sent forth egitumibwa
to them who are going to be heirs of the kingdom of God. okuweereza eri abo abagenda osikira obwakabaka. So if you are born again, kati oba walokoka, then you are an heir of the kingdom of kati oli God. musika obwakabaka bwa If you are Katonda. born again, Oba walokoka, it means angels will take charge of you kitegeeza nti bamalayika bagenda kulabirira and deliver you when you need deliverance. bakununule nga weetaaga okununulibwa. Hallelujah. Hallelujah. He shall send forth his angel to take charge over you. nti agenda kutuma malayika we akulabirire. And the Bible says, in all your ways, bayibuli yagamba nti mu makubo go gonna, whether you're in the hospital, oba oli mu ddwaliro, hear me, mpulira, God will take charge of you. mukama agenda Whether kulabirira. you're on the road, oba oli kukuba whether you're otambula, involved in an accident, oba wafunye accident, God will take care of you. katonda agenda kuba nga Let us akujjanjaba. believe God for divine protection. leka tukkirize katonda otukuuma. Always remember jjukiranga bulijjo that we said number one, tugambye we ekisooka got to be born again. tuteeka okuba nga twalokoka. Number two, ekyokubiri we speak God's word over our lives. twogera ekigambo kya Katonda ku bulamu bwaffe. Number three, ekyokusatu confess positively. twogera bulungi. And number four, ekyokuna learn to use the name of Jesus. tuyiga okukozesa erinnya lya When you Yesu. use the name of Jesus, bw'okozesa erinnya lya every Yesu knee will bow, buli vivi ligenda every fukamira, problem will bow, buli kizibu kigenda every fukamira, sickness will bow, buli ndwadde egenda every fukamira, tormenting, debilitating disease will buli bow. kirwadde ekiba kikusumba kigenda fukamira. Because God is always on the top. kubanga katonda abeera waggulu When we bulijjo. begin to seek the face of bwe God, tunoonya otandika call upon onoonya amaaso his ga Mukama name, ne tuyita erinnya I'm lye, telling you, ndikugamba don't mention any of those things. toyogera ku bintu birala byonna. Fear okutya will bow down. kugenda Because the vunama. scriptures say, ebyandikwa bigamba God has not given us the spirit of nti fear. katonda tatuwadde mwoyo wa God kutya, has given us the spirit of love, atuwadde omwoyo w'okwagala, power, omwoyo w'amaanyi, and of a sound mind. n'omwoyo So in w'okwegenderezanga. the mighty name of kati mu linnya Jesus, lya Yesu Kristo we ery'amaanyi cry out to bwe God tukaabirira for the katonda protection of Uganda. obukuumi bwa We Uganda, cry out to God tukaabirira for the katonda people who are in the sick beds. abantu abali mu bitanda God will bawone, deliver you. katonda agenda God will basimula, heal you. katonda agenda In the bawonya mighty name mu of linnya lya Jesus, Yesu Kristo ery'amaanyi. let us come to God leka tujje eri boldly. katonda God n'obuvumu. is about to amaze us. katonda anatera To heal otwewuunyisa, our sick loved ones. anatera owonya endwadde In the zonna mighty name mu of linnya lya Jesus. Yesu Kristo ery'amaanyi. Hallelujah. Haleluya. The last key we want to see, ekisumuzo ekisemba kye twagala okulaba found in the book of Proverbs chapter 1 and verse 33. kiri mu kirabo ky'engero essuula esooka olunyirwa 33. God speaks in wisdom, katonda ayogera naffe nga yeetadde mu magezi, but whoso hearkens to me nti naye buli anaawuliranga nze shall dwell securely and in confident trust and shall or dread of evil. nti anaabanga n'emirembe mingi era anaatereeranga nga tewali kutya kabi konna. Now what does that mean? Ekyo kitegeeza ki? Whosoever hearkens, nti buli awuliriza nze, to hearken is to be attentive, okuwuliriza to ng'ossizaayo listen omwoyo, carefully, okuwuliriza obulungi ennyo, trying to understand what God is saying. ng'owuliriza ogezeeko otegeera katonda ky'agamba. But in other words, God is saying, whosoever hearkens to wisdom, naye mu ngeri endala katonda agamba nti buli awuliriza amagezi, and the wisdom of God is the word of God, ate ng'amagezi ga katonda kye kigambo kya and the wisdom katonda, of God is Jesus era himself. ng'ate amagezi ga katonda ye Yesu mwennyini. The Bible says, you shall dwell securely bayibuli egamba nti onookuumibwanga and in confident trust, era nga olina obwesu, oli muvumu, and shall be quiet without fear era onaabanga ng'osirise ng'otebenkedde nga tewali kutya, or dread of evil. oba nga tokankana lwa kabi konna. Now, somebody was telling me this morning, omuntu omu abadde ngamba amakya ga leero most people dying of COVID is not really COVID killing them. nti abantu abasinga bafa olwa covid si yabatta. He said it is fear. agambye nti okutya kwe And I also kubatta. remember how many people nejjukira died of AIDS in the past. bameka abaafanga siriimu And I eddako. believe most of them were not just dying because of AIDS. abasinga baali tebafa olwakuba nti siriimu yali atta, But it brings terror. naye kireeta entiisa, It brings fear. kireeta okutya, It is dreadful. kiba kitiisa. Praise the Lord. mukama yebazibe. When you don't know whether you live tomorrow or the other day. bw'oba tomanyi nti enkyo n'obeerawo oba ogenda kufa. Amen. Amen. It's so bad that we have already lost some, kibi nnyo nti tufiiriddwa abantu but bangi, we can still believe God and pray for the nation naye tusobola okukkiriza katonda tusabire eggwanga that this dirty wave of COVID will nti get out of covid Uganda. ono mubi aviire Uganda. We'll kick out COVID covid tumusamba wabweru through wa our Uganda prayers. okuyita mu ssaala zaffe. Where are you intercessors? muliwo abeegayirizi, Where are you Ugandans? muliwo Let abanayuganda. us seek the word of God. leka tunoonye ekigambo kya Let us katonda, seek the wisdom of leka God. tunoonye amagezi ga I'm katonda. telling you, with wisdom, awali amagezi we can encompass around COVID tusobola okwetoloola covid ono and bring it down. ne tumuteeka wansi. Like the Israelites encompassed round about the city of Jericho, nga abaisirayiri beetooloola okusiisira ekibuga kya yeriko and they pulled it down. era ne bakiissa
wansi. So in the mighty name of Kati mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi. who are you, COVID? Gwe ani COVID? You strong mountain called COVID. Olusozi oluyitibwa COVID. We come against you in the name of Tukulumba mu Jesus. linnya lya Yesu. We pull you down out of Tukuteeka Uganda. wansi ova mu We Uganda. pull you down out of bodies. Tukujja mu mibiri We gyaffe. pull you down out of our churches. Tukujja mu makanisa The gaffe. spirit of COVID Gwe that has omwoyo wa closed the COVID churches. aletedde n'amakanisa We rebuke okugalawo. you and break your power. Tukunenya tumenya amaanyi From go. today onwards, Okuva leero the church will be valiant and victorious. ekkanisa enaaba y'amaanyi In enaawangula. the mighty name of Jesus, Mu we linnya lya Yesu Kristo will ery'amaanyi. confidently trust you. Era twesiga We will Katonda. call upon the name of Jesus, Tugenda kuyita erinnya lya Mukama waffe and we Yesu. will be saved and safe. Era tugenda kulokolebwa, tugenda kuumibwa. Father, we thank you for the people listening to Mukama us. tukwebaza olw'abantu abatuwulira. We pray that Jehovah God, Tusaba nti Katonda waffe that you will help them and enthuse their spirits. nti onaabayamba n'ogumya emyoyo gyabwe. For those who have already lost loved ones, Eri abo abafiiriddwa Lord, abaagala baabwe. strengthen their spirits. Mukama emyoyo gyabwe gizeemu Strengthen the amaanyi. failing ones. Bwa amaanyi abo abalemererwa. Strengthen the weak ones. Wa amaanyi abanafuye. Let the weak say, I am strong. Leka omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. In the mighty name of Jesus, Mu linnya lya Yesu Kristo send ery'amaanyi. forth your fire in their spirits, Mukama tuma omuliro gwo mu that they mitima will seek gyabwe. you until you overturn this COVID. Mukama bakunoonye paka ng'oggyawo COVID ono. We shall call upon the name of the Lord. Tugenda kuyita erinnya lya Mukama We shall waffe. believe in the name of the Lord. Tugenda kukkiriza mu linnya lya Mukama waffe. Victory belongs to Jesus. Obuwanguzi bwonna bwa Yesu. Uganda belongs to Jesus. Uganda ya Yesu. COVID from the pit of hell, we break your power. COVID okuva mu kinnya kya Gayena tumenya amaanyi We go. thank you, Father, for your healing. Tukwebaza Mukama Power. olw'okutuwonya olw'amaanyi ga We thank you, gawonya. Lord, for whatever you are doing. Tukwebaza olwa buli kimu ky'okola. Weeping may endure for the night, Amazima gasobola okubeerawo ekiro kyonna. but there is a joy that is coming upon Uganda, Naye waliwo essanyu erijja ku Uganda. and it comes in the morning in the name Era of lijja Jesus. ku makya mu linnya lya We Yesu. speak healing right now. Twogera okuwonyezebwa We kaakati. speak restoration right now. Twogera okuddizibwawo We kaakati. speak a raising up in the name of Twogera Jesus. ogoloka kaakati. Hallelujah. Haleluya. When men say there is a casting down, Abantu bwe banagamba nti waliwo okukka, God says there is a lifting up. Katonda agamba nti waliwo okuyimusibwa. Therefore, Uganda, lift up your head. N'olwekyo Uganda mwimusa emitwe gyammwe. Salvation has drawn nigh. Obulokozi busembedde. When we call upon the name of the We Lord, tuyita erinnya lya Mukama. we shall be saved. Tugenda kulokolebwa. I want to pray for you right now. Njagala basabira kaakati. If you are there and you are not born again, Bw'oba oliyo nga tolokokanga, you can trust the Lord osobola okwesiga Mukama for your protection. abeere ng'akukuuma. But above everything, Naye okusinga buli kimu, after you've died, ng'omaze okukola ebyo byonna, you must know the Lord, oteeka okumanya Mukama waffe. because you will have known the Lord. Kubanga oba omaze omutegeera, You will go straight to be with the Lord. ogenda bulungi okubeera naye. So you need to receive Jesus. Kati weetaaga ofuna Yesu. Unless you receive Jesus, Okuggyako ng'omufunye, unless you believe in the name of the okuggyako Lord, ng'omukkiririzaamu, you will be traveling, you will be traversing death, Ogenda- in the spirit of death. ogenda kuba ng'obonaabonera mu kufa. You will be headed to hell. Ogenda kuba ng'ogenda mu geyeena. Accept the Lord Jesus. Kkiriza Mukama waffe Yesu Confess Kristo. Him as your Lord and Savior, Mwatule ng'omulokozi weera Mukama and you wo. will be delivered. Ogenda kuba ng'onunulibwa. Say these words after me. Yogera ebigambo bino wamu nange. Say, my Lord Jesus, Gamba nti Mukama wange I Yesu, have heard your word. mpulidde ekigambo kyo. Asking that you come into my heart Nkusaba nti ojje mu mutima gwange. and forgive my sin. Osonyiwe ebyonoono byange. Write my name Erinnya lyange liwandiike in the Lamb's Book of mu Life. kitabo ky'omwana gw'endiga In eky'obulamu. Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Amen and amen. 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 I want to hear from you. Njagala okuwulira okuva gye muli. Give me a call. Nkubira ku ssimu. My name is Pastor Robert Erinnya Kawa. lyange nze Musumba Robert Kaawa. Pastor Robert Kawa, Omusumba Robert Kaawa. pastor of Ginger Miracle Center. Musumba wa Jinja Miracle Center. We are located in the city of Tuli mu Ginger, kibuga kino eky'Ejjinja. behind what was formerly called Delta Petrol Station Emabega gye baayitanga Delta Petrol Station. at Mile 2. Ku mayiro 2 wano. But today we call it Ruby's Petrol Naye Station. leero baagikyusa bagiyita Ruby's Petrol So Station. you can visit us, Osobola otukyalirako. you can call me, Osobola okunkubira ku and ssimu. my numbers, Ennamba zange, my MTN number, namba yange ey'MTN 0772 eri 0772 493 493 497. 497. I'm going to repeat it. Kanjiddemu 0772 0772 493 493 497. 497. Give me a call and I will take time Nkubira to ku pray ssimu together with you. ngenda kubanga nsaba wamu naawe. Whether you have given your life to Jesus, Oba olokose, whether you still want to give your life to oba Jesus, okyagala kulokoka, give me a call. nkubira ku ssimu eyo. And my Airtel number, Namba yange ya Airtel 0704 eri 0704 927 927 133. 133 0704 0704 927 927 133. 133. The Lord bless you. Mukama akuwa omukisa. Remain trusting the Lord. Sigala nga weesiga Mukama. See you soon. Tuddemu tukulabe.